temusobola kwerwanako nkugambye mutabani wa Museveni agenda bajjawo nga bwaleeta amagye okuva e Rwanda. Uganda ebeere nga amagye gaayo bonna Banyarwanda okuva mu Rwanda. Era agenda balimba nti agenda kukola recruitment okufuna abavubuka. Ekisooka bali ku bunkenke nti amagye gadduka ate ne bagamba okurecruitinga abantu tebakyayingira amagye nga bwe baali bayingira luli. We basuubira oyingiza tebayingiza, we basuubira abaana abangi bajjayo 623. Ekirala ate ekigambo ekiyitibwa RF fulani fulani ne RF fulani fulani. Kuba ebintu byenkyogererako gwe omuntu wa bulijjo tosobola kubitegeera naye bo munda babitegeera. Bannayuganda twesibe bbiri. Tubadde tukyakaaba olwa Museveni naye ate tulina olumbe lw'omwana we. Wowulirira bino nti amagye essaawa yonna agaffe bagajjamu mpola mpola. Bagenda ku recruiting amagye okuva e Rwanda ge gagenda okutandika okontrolinga ensonga za Uganda. Towakana nti kiyinza obutasoboka, kino twali tukirabyeko. 2021 mu kalulu akawedde tewali munnamagye wa ggwanga Uganda eyali mu nsonga z'akalulu. Abaakuuma akalulu abaali beetolodde ekibuga Kampala abaali ku buli nsalo ya Uganda baali bannamagye okuva mu ggwanga erya Angola. Bw'ongamba nti tekisoboka nnyinza okwewuunya. Just lwali lunaku lumu mu mabukuumi kalulu n'alecruiting amagye g'eggwanga ddamba. Ate olwo n'agenda ajjamu mpolampola system bw'ajjamu abaffe bw'ayingiza mpolampola. Remember nti abaffe abakugu bagenda babajjamu ogenda okulya nti gundi yafudde engeri etategeerekeka. Rokeeti yagudde mu kinaabiro, gundi amasannyalaze gamukubidde mu kinaabiro, ono afiiridde ku nnyonyi. Kitegeeza ki? Nti babeekengera, babamanyi kye bayinza okukola. Basalawo okubajjamu kubanga baba tebamanyi nti b'amaanyi. Bateekewo amagye agaabwe nga bwe bagakontrolinga bagajje Rwanda. Gatambulirenga ku ntoli ezaabwe kubanga bo baba bamanyi nti oda gye babawa balina ogiwuliriza. Naye batya nnyo bano abaawano nti balimu ab'enjawulo nga Bannayuganda, mulimu Abasoga, mulimu Abakiga, mulimu Abaganda, mulimu Abanyoro. Nti Omunyarwanda ali mu magye olwaliro oyinza okumuwa oda n'agiwuliriza naye ate waliwo Omusoga atajja gikkiriza olw'eggwanga lya Uganda nga limuluma. Kyava asalawo nti mwenna abatali Banyarwanda abagobemu baleete abaabwe. Kitegeeza nti amagye mulina okuzuukuka nga bukyali kubanga bwe babagobera wano mugenda kulyawa. Mulina emirimu emirala gye mwasoma nti mugenda kugenda egy'emirimu. Emirimu gyammwe gyakukwata mmundu. Mukozese gye mulina mulwanirire emirimu gyammwe ate era mulwanirire eggwanga lyammwe. Bwe muneetuulako mujja kuggwawo ne famire zammwe naye Uganda tegenda kuggwawo. Nkujjukiza nno Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Haji Ssettuba mukubire ku ssimu eri 0703 31 39 25. Agenda kusomera ku dduwa ze wamma tojja kwejjusa. Kubanga tulowooza nti basobola okutuuka awo ate nga ffe tetumanyi kiki kiddako. Naye Lya Updf bwe bakugoba tokuba ku ssimu yange. Kuba ku ssimu yange kati ng'oŋŋamba ndagewa. Kuba ku ssimu yange ng'oŋŋamba nti ngatta kubali abalala. Bw'oba si kyo bwe bamala okukugoba tokuba ku ssimu yange nga bakugobye bugobi. Nange saagala be bagobye. Nze ninga Museveni. Mpuga NUP kasite kugoba nga ne Museveni akusuula oba akwagala olimu NUP. Bw'omala ogw'obugwi ne bakugoba bugobi. Era kyova olaba kati Mpuga ali mu mabina ga supiika. Mpuga alina okukeera ennyo ku makya agenda ayoza ebintu ewa supiika. Supiika asobole omubeererawo. Bannange omwana bamuyita Musisa akoze akantu akoledde Mpuga puroguramu. N'ateekamu ebyaka miliyoni jjajja kati kyemmanyi gakubugumye. Musisi. Jjajja ndowooza kati awo okiwulira. Kati akawugguwa akakutte Mpuga supiika. Supiika walaga bambi nga ne Kampuga kasajja katu ettama likasiiwa lizimbi. Naye Mpuga towulirangako ku kintu kiyitibwa Medivine oba Mekako.
ate Empuuga olabika watandika dde okubba ebizigo bya supiika by'obadde weesiiga ng'oli roopu. Kaakati yamaze okujjawo ebizigo bikwokeza, tokyalina ssente zibigula, tokyalina wojja ssente, kati otandise okukuba ebya bbulaaka, otandise okumera ebibomboola. Mpuuga nze nkulumirirwa ng'ow'ekitiibwa, tandika toddamu kufuka ku kkubo ng'ani ng'abiriga. Fuka mu ccupa, okwate akatambaala ofukeko bwoti, weekuute ku kuntu ogwo bwoti wono, ojja kuba bulungi. Najjuko Allen. Mpuuga ekyo bwe kigaana funa mmekako, Medivini, Jaribu, oba ndi omulala oba Jiiki. Gwe kyakubbisa ebizigo bya supiika kyali kiki? Enanga anyerekete gye nyine ni Mpuuga. UPDF muwulidde mbamaze. Buganda we muli n'Abaganda. Bw'oba ina omutima mutono vva wano. Nkiddamu bw'oba ina omutima mutono vva wano. Simu yange eriwa. Ngenze mwakayivu. Mmwe bannange mumanye ebintu bye tukola ebyo eby'okudduka emisinde mu Protex. Gwe mwana gotya kubanga wa Protex banne mbadde mwerabidde. Protex. Wamawulira. Mumanye ebintu bye tukola eby'okudduka emisinde ebyo nti twegasseeko kukutta Ssaabasajja Kabaka. Nabagamba mu ofisi ya Kabano mbeeramu weekend. Fayiro namba eri mu Kabano. Mumanyi lwaki emisinde gino egya siriimu tageti ya 223. Endala. Aba basajja bakola ekitunga kiina amakuba aga, kino bwe kitagguka kino kigguka, kino bwe kitabaawo kino kibeerawo. Wulira. Abasajja abo bateekateeka bawa Ssaabasajja Kabaka obutwa. Era nga bwe mumulaba bwatyo bwafaanana. Kye bava batera okumubaleetera ng'afaanana bwatyo, baba preparing for bad news. Mu fayiro yaabwe ya Kabano batuteekateeka dda. Mu fayiro yaabwe beetegese bwe bati. Bali bagala kuta, bali balowooza bwe bunaatuuka bwe buti, bali ba Kabaka baamutta nga bamanyi twebase. Bwe twazuukuka Kabaka natandika okujjanjabibwa. Batutwalirize mpola kuba twakuba kerere. Muwulire ebintu bino. Kati abaali badduka emisinde gya Nalubiri ne Fistula ne bakikyusa. Ne bagamba to kick out AIDS mu 2030. Buli lunaku babaleetera Kabaka ng'afaanana bulala ng'embeera mbi. Kye bava bamubaleetera nomugamba yiyi Kabaka baleese waaki. Bategese okubagamba nga bamaze okutta Kabaka babagambe bino baabikola Kalidinaali Nsuubuga. Ne bagamba afudde siriimu ate nga yafa butwa. Babagambe nti Ssaabasajja Kabaka yali mulwadde w'akawuka, simanyi oba mukali kya nnyina kyenkoze kyemmenye, naye ate nze ndi Gabudyeri. Sinze Gabudyeri ayogera ebyo Mukama byatadde ku lulimi lwe. Bagala bagamba nti Ssaabasajja Kabaka bakireyinga dda, foundation yonna bagimala. Ssaabasajja Kabaka bwe yakimanya nti nno ayina akawuka nga kamulumye nnyo, kwe kutandika okutaasa abantu be nga Fire Bongole Lutaaya bwe yavaayo okubeera omuzira w'okulwanyisa siriimu. Ssaabasajja Kabaka yafuba nnyo okusomesa abantu be n'okulwanyisa siriimu kuba yali amaze okutegeera siriimu bw'aluma.
kwe kubawa 2030 sirimu ajja kuba bamanyi between now and 2030 ajja kuba bamusse Ssaabasajja Kabaka. Era byonna bye tuli mu kukola okukontributinga okugendayo okudduka bano abasajja bali tugaggawaza Ssaabasajja Kabaka tamanyi na ssente gye ziraga mbabuulira baagala kutugamba Ssaabasajja Kabaka bano abasajja ekintu kino baakitandika ddawulira bwe mbadde bwe ngudde ku eyo fayiro ne ngenda ne ntandika okunoonya mu archive ne nnoonya ebintu ebimu bimbuze naye labayo bino guno si gwe mwaka ogwayita njagala mulabe akantu kano. Abantu baffe babeere nga balamu nga bamanyi engeri gye basobola okwekuuma n'okulabira eŋŋanda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. The government has relaxed. The reason why mubuukirabuukira ebintu bye mutamanyi. Wulira. Ssaabasajja Kabaka yali mugonvu ne bamuleeta ebyo byonna ebyo biri mu fayiro yaabwe baabitereka bagenda balaga bwe bamala omusonjola bwe bayanguyo bibagirayo nammwe mukakasonga bambi mu butuufu wamma bannaye ate bulijjo kale oli yatulimba mbuno alaje senga yatubuulira ddala ekituufu mama netufumba obudomola. Olunaku olwo bamayiga baakikola bakigenderedde ne baleeta MC Cats najja n'asisinkana Ssaabasajja Kabaka ku lunaku olwo n'abantu abalala ne bakuba ekifaananyi ne bakiteeka mu mawulire New Vision ne Bukedde n'afuluma nga bino biri mu fayiro yaabwe ey'akabano nga MC Cats ali ne Ssaabasajja Kabaka naye nga Ssaabasajja Kabaka mugonvu nga mulwadde ne bawandika omutwe nga gugamba nti abantu 10 MC Cats n'abantu abalala simanyi 8 simanyi 10 bejjayo ne bakonfesinga obulwadde bwa mukenenya nga ne Ssaabasajja Kabaka ali mu kifaananyi aga amawulire gali mu fayiro y'akabano. Mayiga abapreparinga for bad news nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde era kaweefube gwaliko kuba ye yennyini amanyi siriimu bwaluma. Era nti yamuviiriddeko okukisa omukono kiddira eri mu linnya lya Yesu. Mayiga Ssaabasajja Kabaka ajja kutunula mu ntaanaayo. Wulira tebaakomaawo nkugambye abo abasajja awo ebiseera ebyo nga bimaze ebyo ebiseera nga biwedde. Waliwo wano omuto gwe baakola ku NTV ku olwo gugamba guti hundreds participate in Kabaka's birthday run to raise funds for HIV AIDS fight. Era kyali bwe kityo kyekyo okiraba kwegamba nga Kabaka ye mulwadde ayagala otaasa abantu be tebabo bino byonna Mayiga abimanyi bampuuga babimanyi basegona babimanyi abasajja abo babi. Wulira tebaakomaawo aba bano tebaakomaawo ne bakwata billions of money ne bakwata billions of money ne baziwa Nnaabagereka maama wa Buganda Sylvia Najjinda
n'atandika okuba obulango bwa siriimu okusomesa abakyala nti osobola okuzaala omwana ng'olina akawuka ka mukenenya, omwana n'atabeera affected nga Nnaabagereka yasomesa kubanga naye mulwadde abayambako basomesa kuba yeye live example. Kati kye simanyi Nnaabagereka akimanyi oba takimanyi, naye kiri mu kabano. Byenjogera bitwalo oba bigambe ge mazima. Wamasinze ga budyeri batu preparing for bad news. Era balina ebifaananyi bingi nga kabaka nga mulwadde nga kabaka ali bw'ati aweddewo yena buli lwe bamubalaga kuba bagenda ne bamubalaga ne mwebuuza kabaka bamuleetedde ki ku lubalama lw'ennyanja, kabaka atambula ku biiki kiki ekiriwo n'osigala nga tobitegedde. Bagezaako okubalekera memory mu bwongo nti obambi kolo nasemba omulala mutufu yali aweddewo bannange yali aweddewo namulaba ng'era bava ku ky'obulwadde ne bamwambaza n'ennyambala gy'alina okusinga okulabikira ddala obubi. Siryerabira ekifaananyi olumu lwe bamufulumya lwe bamwita ng'ali mu t-shirt ey'ebikuubo ng'asibye omusipi ng'omusipi ogubeera wano mu maaso guli wano nga gwetolodde ne gutayingira mu kakondo, ekitundu kisigala wano nga kirengejja bwe kiti, ng'omusipi nga teguyingidde mu bukondo bwe guti ne gulengejja wano bwe guti. Neŋŋamba lwaki bakola ekintu kino? Baba preparing for bad news. Bagala kumutta mpola bwe mumala leero nga taliiko nfuufu. Ssaabasajja Kabaka abadde alwanyisa siriimu amaze n'amutta. Abo Abanyarwanda tebaswala. Nze nabagambye mpuuga si Muganda. Ffe Abaganda okuswala waakiri ofa. Omuganda atya okuswala okusinga okufa. Era ennyombo y'Omuganda agamba okuswala waakiri nfa. Naye Omunyarwanda walabira omuntu nti Munyarwanda taswala asigala yeekaza. Walabira Omunyarwanda bw'olaba omuntu ataswala dduka. Okuswala mu Buganda kiri mu DNA. Osobola okuprotectinga ekitiibwa kyo n'eky'Obuganda n'eky'abazadde ne family. Nti mbeera ntya ne ŋŋamba family ya Katongole nze olwo taata wange olwo abantu bange bakiwulira batya. Omunyarwanda takirina. Sibabuulidde ebintu byammwe byebyo ebifa mu kabano ebiri mu fayiro z'okudduka emisinde gya birthday run ya Ssaabasajja Kabaka bagiwamba ne bagijja ku kigendererwa. Batu preparing for bad news. Njagala nsembyeyo kino ngende mu kigambo kya Katonda. Mwe bannayuganda kambabuulire. Revolution yaffe Katonda agimanyi. Tewali kintu kye tulimu kye tutuukamu nga Mukama teyakitulaga dda. Ng'ovudde mu byawandiikibwa ebitulambise mweno revolution ffe abamu ab'omwoyo abakkiririza mu Katonda. Katonda yakwatayo ekintu n'awumbawumba revolution nga bw'eneetambula n'akitulaga n'akituwa kiri awo, naye tetufangayo yadde okukistadinga okukiraba kyali kitegeeza ki. Olwaleero nkibaleetedde. Bwe tuva wano buli omuddayo
ku YouTube otekemu oluyimba lwa His Excellency olwa tuliyambala engule. Revolution yonna oba omwoyo omutukuvu ye yamugayidinga kweyo video. Ebirimu byonna biri spiritual. Revolution bwetyo bwejja okutambula paka lweneggwako yonna Mukama yagituzingira mu luyimba olwo. Genda oluwulire nga bw'olulaba. Lwatandika nga mulimu abantu bangi nnyo nga bayita mu muliro. Ebimu ku biri mu olwo oluyimba biibino. Mwalimu abantu bano His Excellency yennyini. Mwalimu Nubiyanili abo weebali. Mwalimu Ronald Mayinja yafa mugenzi. Mwalimu Basaalirwa mugenzi. Ashbaga Kato, rest in peace. Pastor Bugembe, rest in peace. Hildaman, rest in peace. Kayemba Solo aliko sita. Simutegeera. Kayemba Solo inalwe wali omubaka wange ow'ekyasa oliko sita. Irene Ntale simanyi wawaali. Taddangamu kulabika. Irene Namatovu oyo ye ne bbaawe baliko sita. Kingi Saha waali. Mwalimu omusajja omulimi eyali akutte enkumbi oyo Tiki. Mwalimu owa boda boda oyo Tiki. Be baliwo ku kati. Mwalimu Paul Mwiru n'agenda nadda. Paul Mwiru olwamaliriza oluyimba ye n'agenda ate nadda. Ennaku zino yakomawo. Mulimu abayizi abaali bambadde ziddiguli ku mitwe bakiikirira abayizi abo weebali. Mwalimu ow'ekkooti ne kanzu ow'emmengo. Byali ebimu ku byembadde spiritual tunuulira oluyimba olwo. Lugamba olutalo nga luwedde tuliyambala engule. Mu luyimba olwo nga lukyali spiritual. Batandikirawo okukunkumuka enkeera. Bugembe yakiikirira ekkanisa. Era ekkanisa tetuwagira. Bugembe yakiikirira bannaddiini bonna. Enzikiriza zonna. Tewaliwo gwe tulina. Ebyatuuka ku Bugembe byali revolution bweto bweyina okutambula. Nkugambye tusigadde n'ababodaboda, tusigadde n'abayizi, buli university nupu yerya. Era Museveni ali mu kuyiya kuleeta Abanyarwanda musimanyi mubuzi Abanyarwanda bagiridde biki. Naye Mukama yatu olutalo lwonna nga bwe lunaalwanibwa okuyita mu muliro. Tuli wangula ababali wangula be bali yambala engule. Ashibbaga Kato ye yafiirawo. Yali waffe abo be bali ebiseera ebyo revolution yali nzibu abo nga be bagiri wali. Asumani Basaalirwa akiikiridde balooya, akiikiridde bampuuga. Obunnabbi obuli mu luyimba olwo bulina okutuukirira. Akiikiridde abayivu, akiikiridde balooya, simanyi Land Friends mama. Ow'ekkanzu n'akiikirira Mmengo. Olutalo lwammwe abalimi n'ababodaboda. Oluyimba olwo lwonna bunnabbi bwereere. Lwonna genda olutunuulire. Kati temulowooza mbu bye tuliko Katonda tabimanyi. Yabiteekateeka dda nga tetumanyi. Hildaman yakiikirira abayimbi bonna. Nze no revolution temmenyamu yadde naaka. Do you know why? Njidda mu nsi ya mwoyo. Kubanga ensi y'omwoyo yefuga ensi y'omubiri. Nkugambye twakubye empuuga n'atuuka okusaba obukuumi. Bamwongere kabangali. Bamwongere n'abasirikale.
naye obulumi bw'alina bw'abikula essimu n'asikulolinga bw'ati ng'obulumi bweyongedde nedda bakuteere ddala mu barakisi ekakiri divu 1 bakuteeke mu first division kakiri mu oboosula abasirikale bonna babe babo tulabe oba bye tukugamba toobiwulire tulabe oba obulumi bunaka bugenda kukweyongera. It's not all about basirikale oba security. Tewali wayinza kukola kintu ne mpuuga. Omutima gwo gwe gukaaba gwe gukusalira omusango. Ne bwe bakupangulwa ne bakuteeka mu muzinga wakati bwe bati nga gw'oli mu muzinga wakati. Kye wakola kigenda kukugoberera n'abaana bo n'abaana b'abaana bo. Ne bwe bagamba nti olwaleero gwe CDF ne bwe bakuwa emmotoka konvoyi esinga eya Museveni obulumi bugenda kukubeerako mpaka ng'oyingidde amagombe mpozi nga weewaawo ekisobola okukuwa emirembe kiri eki kukakkana ne weenenya n'ogenda n'otuula n'osirika waliwo abasajja abaseka okimanyi nti omusajja gwe bayita Sendawula eyali minisita wa finance eyatulimba gundi entandikwa okimanyi nti nno waali mulamu olina w'omulaba Sendawula olina w'omulaba sekandi olina w'omulaba ate nno sekandi talina kye yatukola sekandi teyatusanyusa sekandi teyatunyiiza oba sekandi ye yakikola atya talina muntu yenna gwe yasanyusa mu gavumenti mu Uganda naye ate era talina gwe yanyiiza kuba ne nkusaba ng'oyogera ku sekandi ekintu munnamawulire wa CBS yakubira sekandi n'amugamba owange vice president gyebale kale ebiri mu ggwanga olwo ng'ekiri mu ggwanga his excellency bamukubidde mu Arua eggwanga likutte omuliro osekandi wange kiki ekiri mu ggwanga anti tonnababiwuya bino ebyamutabaniwo Kyagulanyi bamukubye kisobye okuba nga bamusse ate tulaba kakati nga gwe omusajja gundi omuganda ogamba onagamba nze nga siri mu ggwanga ndi eno sayidi z'ekasese nga mpulira ndi eno sayidi z'ekasese mbadde sinnabigoberera naye kamala bigoberera nja kujja mbabuulire sekandi teyatunyiiza naye ate teyatusanyusa mpuuga kyoso nkugambye mpuuga komishona kati mu paramenti komishona akiikirira interest ze ne mukazi we nupu teyina komishona mu kakiiko ka paramenti opposition teyina komishona mu kakiiko ka paramenti wabula ye mpuuga yeetaddeyo ye komishona kati mpuuga alwana na mutima gwe ekintu ekiruma mpuuga mu mutima gwe tasobola na kukibuulirako mukazi we bwanika ate leero bannaaye twagenze tujjirwa yeekolera kyawakoze bwanika naye nze nayina mwannyinaze nga muto nga bamubuuza oba nga waliwo omusango kirani akikoze jangu wano nje pipi manyi mbunze sibimanyi nje pipi manyi ebintu byonna obulumi bwalina ku mutima ne bwanika tasobola kubimuyambako kuba tabimanyi era bwanika abiyingiramu kuyambayambako bambi alabe nga ayambayamba ate munnange boyfriend we simanyi musajja furendi owekitiibwa furendi we amulwanireko naye obulumi buyita ku bwanika ne bukwata mpuuga kubanga guluma yaguzza